Atenderezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi mirembe nkusindikira emirembe mbogombogo kyawaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepoone wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yeetengeredde buli waddembe okubuuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nsaba obisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Omusomo gw'essaawa eno tugenda kubeera nga tusoma ku makulu agali mu kyennyanja mu lugero mwenna abangi be mumanyiiko olwa muganda waffe Yesu wamu ne Peetero we yali ku nnyanja n'amakulu agali mu kyennyanja. Ng'Abaganda tumanyi bulungi nti tukozesa ebyennyanja mu mikolo gya Mukama waffe akulira ennyanja era Katonda w'ennyanja jjajja Mukasa. Naye wali weebuuzizzaako makulu ki agali mu kyennyanja ekyo? Era lwaki Mukama waffe jjajjaffe Mukasa ne maama bakusaba ekyennyanja ku kijjulo kyabwe era kiki kye babeera bakutikkula? Era lwaki ebiseera ebisinga bakugaana okubeera ng'oddamu okulya ekyennyanja kino paka wootuka ku mutendera maybe we babeera nga bakukkiriza then n'okiddamu okubeera ng'okirya oba okukiviirako ddala. Naye nga kyemmanyi mu myayiro egya waggulu ekintu kyonna ekikwatagana okubeera nga tulumbagana obutonzi bwonna obulimu omusaayi kigenda kkoma. So mu ngeri eno njagala nsoggole nga nkozesa ekitabo kubanga ekitabo kino kiyina amakulu amakusike. Jjukira abasamize abatuufu we baakiwandiika naye ne kikyusibwa abakizikiza ne bapaatiikamu ebintu ebyaleeta akalippo eri ensi yaffe nga tulowooza nti byekkobo eggolokofu naye nga amaanyi n'ebinyusi byonna byakyusibwa. Mu byafaayo by'Abakristaayo oba eby'amadiini bazze bakozesa obubonero obw'enjawulo. Mu bubonero muno obw'enjawulo bwe bazze bakozesa nga mwe muli ekyennyanja, endiga, ente, omusota, engo n'ebintu bingi. Bino bizze bisangibwa mu byafaayo oba mu byawandiikibwa byabwe oba kye tuyita Bayibuli. Naye mu kaseera kano nsaba mbasoggole era mbategeeze biki ebitegeezebwa mu bino bye baanokolayo oba ebintu ebyo bye banokolayo nga ebisolo ebyo bye njogedde waggulu, lwaki babeera babikozesa mu kuwandiika kubanga mulimu amakulu amakusike. Ekisooka, ekyennyanja n'ennyanja kiyina amakulu amakusike. Ekyennyanja kiraga omwana w'omuntu okutambulira mu nsi etudde mu mayengo ag'ekizikiza ag'obutamanya. Nga muno ensi eno ezimbibwa enkola eziri wabweru w'omutonzi nga mwe muli ebirowoozo, empulira n'endaba y'ebintu. Naye ng'ebintu bino omuntu oyo weesanga nga yabisoma busomi wabweru oba byamuyigirizibwa abo be bazze bakula nabo oba society gye yakulizibwamu. Oba kitegera? Bangi ku mmwe muli mu madiini, oli
Mukatuliki musiraamu oba muki naye nga obusiraamu obwo baamuzaaliramu. Ekitegeeza nti nno omuzadde we ye yamuteekamu. Ekintu teyakyesaalirawo okuva ku mutima naye yakiyingirizaamu era ne kiwandiikibwa mu bulamu bwe n'asigala mu moodi eyo n'ateerowooleza nakukozesa nnamuziga y'omutima gwe. Amagezi gano agaba gatudde mu kyennyanja mwe muli amagezi ago agatuweebwa mu bitabo. Amagezi ago agatuweerwa mu by'obufuzi. Ebyo byonna ebizze bikuteekebwamu nga tebivudde ku nnamuziga y'omutima gwo then be bayite ekyennyanja ebiwugirwa mu nnyanja nga y'emmeeme yaffe ey'obwannaalongo subconscious mind y'ennyanja. Abaagalwa, okubeera n'amagezi oba okufuna amagezi si kibi. Okubeera nga osoma n'ofuna amadigiri n'ofuna simanyi bidiploma n'ofuna ebitabo, ffenna twabifuna. Nasoma IT paka ku university naye nkozesa IT ono ne nkulaga lubaale mu IT. Okitegera waliwo emisomo gye nakola emabegaawo nga mbalaga. So amagezi gonna g'oba ofunye mu nsi yo, g'oba ozze mu ssomero, g'oba ojje mu mikwano gyo, g'oba ojje mu maka, gabeera gatonda ensi yo ey'amagezi go ng'omuntu. Naye obuzibu buva okubeera nga okkiriza ggwe kennyini n'obeera nga oli bumu wamu n'amagezi ago n'oteesalirawo. Okitegera? Buli w'obeera n'amagezi ne gabeera nga tegali bumu wamu n'omwoyo akutuddemu then gabeera magezi go agabeera gatudde mu butali butuufu. Kubanga buli kintu kyonna ekirina okubeera nga kizimba ensi yo kirina kubeera nga kikkiriziddwa empuliraayo n'omutima gwo. Kubanga omutima mwe mutudde nnamuziga gye tuyita mwoyo mutukuvu oba omwoyo ogukola endabirwamu ggwe. Ebyawandiikibwa babagamba nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyange oba mu kifaananyi kyaffe. Akutonda ggwe omubiri gw'olaba era akureflectinga ye mwoyo wo. Ndowooza mujjukira we nasomesa ku projector. So projector eri wano ezannya eri mu mubiri erowooza nti nno ekeera ku makya neefa n'etamanya nti olunaku lwafa just oli omwoyo ajjako bujja ka switch naye tekitegeeza nti abeera afudde, abeera agenda kutandika ka firimu kalala. Oba okitegera? So abantu abasinga obungi balowooza nti amagezi ag'ebitabo ge gabayamba okusobola okubeera nga bakulaakulanya ensi ey'omwoyo. Nedda, amagezi gava munda. Kubanga mwoyo akutuddemu ayina oba nsibuko ya butonzi bwonna kubanga ali bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Okitegera? So buli w'otambuza obulamu bwo nga togoberera omwoyo oba emmeeme yo eya waggulu oba omutima gwo, kiba kitegeeza nti ozimbye ensi yo mu kizikiza. Naye buli w'okkiriza omwoyo wo n'abeera nga yakusayirawo empulire eyo nti newankubadde profesa agambye nti Yesu mwana wa Katonda naye weebuuze naawe keera ku makya ofumitirize ogambe Yesu abeera mwana wa Katonda, nze ndi waaki?
wembeera nga nkeera ku makya ne njogera kitaffe ali mu ggulu nga omanyi nti ye creed yakuweebwa ate lwaki obeera olowooza nti nno kitaawe ali mu ggulu ate yazaala mwana omu gwani akuzaala ate ng'omuyita kitaawe ali mu ggulu bino mmanyi ng'abalokole bibaleetera okubeera nga bagamba ye oli tazaala azaala omu oke kale tetuganye azaala omu naye ani yazaala omwoyo gwo gwe okitunuulira mu ngeri y'obuntu naye omwoyo gwo kifaanagana wamu n'amayengo agakola kitaffe Tonda ne maama Namugereka era w'obeera omunoonya tomunoonyeza wala naawe ali mundaayo okitegeera omwagalwa so ekyennyanja by'ebirowoozo empulira n'enzikiriza ezo ezifugibwa emmeeme yaffe eya wansi okitegera emmeeme yaffe eya wansi ensonga lwaki mu bwawandiike baba bagamba Genesis 2:17 egamba nti omuti gw'amagezi guyamba okubeera nga osalawo ekirungi n'ekibi nti togulyanga olunaku w'oligulya ojja kubeera nga ofa kiki kye baali bamiininga nti okeera ku makya entegeeraayo neevaamu okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya nti yeggwe bulamu n'oyawukana wamu n'obulamu then bulamu abeera avudde mu bulamu bwo kubanga tomuprojectinga era tomukkirizaamu nti oyina obulamu obutaggwaawo ekitegeeza nti oba ogenda kugwa mu magombe omutonzi okubeera ng'akeera ku makya n'ayawukana wamu n'ekikula kye ekyaddala n'ategeera nti Adamu oba kwe tuyita kintu n'ennambi beebamu era abatudde mu buli kinnoomu n'alowooza nti nno maama nnambi ne taata kintu banjawulo nga mukozesa olugero lwammwe olw'Abaganda nti nnambi yali yeerabiddeyo obulo mu kwerabirayo obulo najja ne muganda we Walumbe kiki kye kitegeeza makulu makusike zino si personalities ez'abantu abaaliyo naye kugwa kw'abaana b'abantu okufuna okutegeera n'okumanya mmwe ng'Abaganda oba n'abalala bonna nti Adamu ne Eva atudde mu nda yaabwe ne balowooza nti banjawulo kati kintu yali amanyi obulamu obutaggwaawo nti buli munda ye yayawukana nabwo kubanga yayawukana ne aspect ey'okubiri ey'obwannaalongo bwe kwe kubeera nga omanyi conscious mind yo ne subconscious mind yo engeri gyekola buli w'obeera nga omanyi engeri ensi yo weekolebwa then obeera n'obuvunaanyizibwa okusobola okubeera nga weefuga okitegeera omwagalwa so mutunuulire bulamu abadde mu kintu nambi azzeeyo mu ggulu akime obulo mu bulo n'asangayo Walumbe kyokka nga mumanyi nti Walumbe y'omu ye bulamu ne bajja mu kujja n'atandika okubeera ng'alya abaana be mu kulya abaana be nti ani abadde alya ani ali abaana bange omwenda ogwo era kye mutamanyi nti omwenda ogwo beba Elohimu abatudde mu buli kinnoomu be baana ba nnambi ne kintu kati ekintu ekirya abaana ba nnambi oba ekyalya abaana ba nnambi we baabuuza nti ani atutte omwana nti kibadde kintu
tolengera nti bo bennyini be baatwalanga abaana baabwe. It's just a metaphor. It's just a metaphor. Kintu ye kennyini ye yali alyanga abaana be kubanga yayawukana eri amazima ge ag'okwetegeera entegeera ye ey'obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo, then n'azaala amagombe paka kye bayita okusinza amagombe, kubanga buli kintu kyonna ky'osinza ekikola enzikiriza zo oba beliefs, then kyekikola ensi yo. So mukama waffe Ssaalongo Mukasa ne maama Namukasa batereeza ensi yo mu kika nga mukola emikolo egy'ekyennyanja asobole okubeera nga atereeza ebirowoozo ebyawamu bye muzze mwakimuleetinga n'enzikiriza ez'awamu ze muzze mwakimuleetinga n'empulira ez'awamu ze muzze mwakimuleetinga okumala ebbanga eri emabega mu bulamu bwammwe obujjajja bwammwe, kubanga ye gwe jjajja w'obulamu bwo. So mu kufumba ekijjulo ekyo abeera abatikkulako energies ezo. So kati gwe omulokole omuki simanya tuyita sitaani, simanye nti nno ffe tuli baki, toyina birowoozo tolowooza, toyina mpulira, toyina byokkiririzaamu ng'omuntu. Kati bw'obeera ng'obiyina ebyo then otuddemu obwa Mukasa. Naye kwagala tefoosinga eri ggwe, nedda. Kwagala abeerawo buli kiseera ng'akulindiridde paka w'olimwaliriza. So ng'Abaganda tukola emikolo egyo egy'obwajjajja Mukasa okusobola okubeera nga Mukama waffe atuyamba okutereeza ebirowoozo byaffe, empulira zaffe n'enzikiriza zaffe zonna eziri mu mmeeme yaffe eya wansi. Emmeeme eza wansi z'abeera ayagala okubeera ng'atereeza. Okitegeera? So buli kiseera, buli w'otabeera na bulamu, buli w'otabeera n'amaanyi ga bulamu, kitegeeza nti emmeeme eyo ebeera etambulira mu mpulira eza wansi, mu nzikiriza eza wansi. Naye buli w'obeera bumu wamu ne nnamuziga w'omutima gwo oba kwe tuyita Abaganda ssenga w'omutima gwo, then otandika okubeera nga ofuga. Y'ensonga lwaki mu bitabo bakugamba nti Yesu yagamba Peetero nti kanyuga akatimbako mu nnyanja. Peetero n'amugamba nti mbadde nkanyuga akatimba nga buli kiseera tekakola ki? Tekakwata byennyanja. Mu kukwata ebyennyanja kye ki? Nti Peetero ate nga ekyo ekigambo Peetero kitudde mu buli kinnoomu, ng'omwana w'omuntu w'abeera nga tannaba kubeera nga afuga ebirowoozo bye n'okubeera nga abeera mukama w'obulamu bwe, okutegera kiki ky'alina okubeera ng'alowoozaako, kubanga ekyo ekirowoozebwako kye kitonda ensi yo, then abaala akyali mu bwa Peetero. Okitegeera? Oba okyali mu bwa Peetero, obeera tonaba kubeera nga ofuga ensi yo, obeera nga tonaba kubeera nga ofuga ebirowoozo byo, kubanga buli w'ofuga ebirowoozo byo otandika okuwuliriza eddoboozi ettono eritudde mu nda yo lye bayita omuntu ow'omunda oba gwe tuyita Mwoyo Mutukuvu atudde mu mutima gwo. That's the logic. Kati Yesu okumugamba nti kwata akatimba ate nga n'obudde bukedde mu kaseera akatakwatibwamu, n'amugamba kanyuga akatimba ku luuyi olwa right, si ekkono, ndowooza ddyo, yeddyo olwa right. Kiba kitegeeza ki mu ekyo? Peter oba Peetero
yali akanyuga akatimba ku mukono ogwa left ogwa kkono mu Luganda. Kiba kitegeeza nti abaana b'abantu tutambuza obulamu bwaffe nga tukozesa left brain oba obwongo bwaffe obwa kkono. Obwongo obwa kkono bwe butuddemu obwa ssaalongo. Mu bwa ssaalongo buno omutonzi abeera teyeefuga. Omutonzi abeera tannaba kubeera nga yeemanya. Omutonzi abeera agattaganya kasasiro w'ebirowoozo, empulira, enzikiriza zonna nga ze ziba zitudde mu bwongo obwo. Okitegera? Amugamba nti kyusa oteeka akatimba ku sayidi eyaki kwe kukwata ebyennyanja, ku sayidi ey'obwongo obwa nnaalongo, the right brain, obwongo obwa kkono. I think manyi obwa ddyo. Obwongo obwa ddyo. Mu Luzungu bwe muyita right. Mwe mutudde ebirungo eby'obwa nnaalongo. Eryato, Yesu okubeera nga ayimirira mu lyato kitegeeza mubiri gwo, kubanga bulamu atudde mu ndaayo. Okitegeera omwagalwa? Era nga omubiri gwo gubeera nga gufugibwa emmeeme eya waggulu, kiba kitegeeza nti oba olinnye ku nfeete eri ebirowoozo ebyekyombo kyo oba omubiri gwo, ebirowoozo ebyo n'empulira ezo ezibeera zitabeera bumu wamu n'amayengo ag'okwagala. So okubeera profesa n'okola ki n'obeera ng'olina amagezi gonna ge tuyita intellectual g'ebitabo, tegabeera magezi paka nga otandise okubeera ng'ogattaganya amagezi go n'amagezi ag'omwoyo wo. Okitegera? So okweyubula kw'omwana w'omuntu kutegeeza okwebonga kw'omuntu n'amayengo aga bulamu agatutuddemu. Amayengo ag'obwakiwanuka ag'omwoyo omutukuvu ava mu kiwato kyo n'atambula n'agenda waggulu ku mutwe n'ayingira mu kakulenga akookuna n'asanga nga oluggi lw'eggulu olutudde ku mutima lwo luggule. Awo w'osangira nga omuntu atandise okubeera nga ategeera ndi si muntu ow'omubiri naye mwoyo. Omwoyo oguzze gweyubulira mu mibiri egy'enjawulo era nga ozze okola omukululo ogw'obujjajjaabwo. Olunaku olwaleero Abaganda muli wano muli ku ssongano eringa bajjajja bammwe bwe baayonoona Buganda. Muganda wange, ffenna tuli ba buvunaanyizibwa eri ensi yonna engeri weeri. Tuli ba buvunaanyizibwa. Olwaleero oli mu kabiri kapya olowooza nti toyina buvunaanyizibwa eri byonna ebyagenda mu maaso. Nabagamba nembawa example nembagamba olwaleero mu Uganda, katugambe kantekinga example ya Uganda kubanga mwendi. Mwina omuggundo egwa people power naye mumanye nti abantu abattibwa ku people mu kaseera ak'omunsiko abattibwa obwemage abattibwa embeera ey'okubeera nga obunnanfuusi be baddamu ne bazaalibwa ne bakola movement ya people power nga bajja bagisetinze ng'emyoyo. Spiritual buli kimu. Abamu ku mmwe mugenda ne mweraba ne ku buwangwa bwammwe ne mugamba wano bajjajjaffe bwe baabaziika tomanyi nti nno naawe kennyini wooli awo okoze eki? Oli ewaawo akawangako baakateekawo. Y'ensonga lwaki w'ozuukuka eri bulamu n'otegeera no-identifyinga n'amaanyi go then kwe kuyambala obulamu obutaggwaawo.
okitegeera omwagalwa kwe kuyambala obulamu obutaggwaawo. So okweyubulaako nga ekitonde kyetaagisa okubeera nga otandika okufuga ebirowoozo byo, otandika okufuga emmeeme ye eya wansi n'ogikuza n'ebeera bumu wamu n'omwoyo omutukuvu. Kitegeera n'omwoyo omutukuvu. Abantu lwaki tetufuna bulamu butaggwaawo? Kubanga twa-identifyinga n'amagombe. Twasinza amagombe. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga wenjogera ku nsi eddako ne mbagamba nti wagenda kuddamu kubeera kufa, omuntu agenda kubeera ng'ayita ab'eŋŋanda ze ategedde olunaku lwaddayo ewaka, n'abagamba bannange naatera okudda ewaka. N'abayita ne batuula ne balya ekijjulo ekisembayo ne bakola ki? N'amala n'avibratinga n'akola ki? Nadda. Neera nga ne webabeera bamuyita asobola okubeera nga akomawo n'amanutalizinga, naye abeera takyali awo, aba alina okudda ku missoni ey'olugendo lw'omwoyo, kubanga oyina kusinza Katonda omwerero omwagaliranga ddala. Ennambiko za Katonda waakutuddemu z'olina okubeera nga okulembeza. Okitegeera? Amazzi gano agatudde mu nnyanja ke kabonero akalaga emmeeme eyo engeri gy'esobola okubeera nga efunamu amagezi ag'enjawulo mu bulamu bwago. Amagezi gozza okuŋŋaanya si mu bulamu buno bwokka ne n'obulamu obw'emabega bwe bukola ennyanja yo. Naye ennyanja yo etuddemu aganowa, Abaganda ge muyita mukoka. Weewaava olugero olwa Noah. Olugero lwa Noah, it's a metaphor eyava mu kigambo aganowa. Aganowa kitegeeza mukoka. Nakibabuulirako ne mbabuulira ne mbagamba lwaki baakiyitanga aganowa. Eno ennyanja Nalubaale we yabimbanga mu biseera eby'enkuba, mu Nile Delta eri amazzi gaabimbanga nga we wali akakulenge ak'obwacwanu k'akayaka red akayingira mu ggulu oba mu poto eyingira eggulu ku nnyanja Nalubaale. Kati we waazimbanga amazzi ago ne gaaleeta obutabangufu mu kitundu ekyo, era abantu ne basengukanga. Naye mu kusenguka amazzi ago amatabangufu ge baayitanga aganowa we gakkakkananga gaaleetanga obugimu obuvudde eno e Buganda. Oba okitegeera? So weewaava olugero n'enkola oba n'enkugeresa okwa ekyombo kya Noah, naye ng'ekyombo kya Noah ekituufu mubiri gwo, kubanga buli kiseera otuddemu mukoka ow'ebirowoozo ow'empulira n'ebyo byonna ebitali bumu wamu nakwagalako, nakwagala kwa mwoyo omutukuvu. Kubanga deriyo yu oba omuntu gw'owaddala si ye ggwe mubiri. Omuntu owaddala yakuprojectinga ye mwoyo wo era ye Katonda wo. Kitegeera? So buli w'otegeera nti oli mwoyo, then omwoyo gutandika okutereeza mukoka atudde mu nsi yo ey'obwannaalongo nga yeekola ennyanja, then n'otandika okubeera nga ofuna emmeeme ey'obwannaalongo obw'omwoyo wo owa waggulu gwe tuyita upper mind of your subconsciousness.
Kitegeera omwagalwa. So Abaganda mukola omukolo ogwo ne mugukola nga mukikola ku lw'ekika. Era kino kikolebwa nga kiri bumu wamu kye tuyita amazzi amalamu. Amazzi amalamu galina okubeeramu kye tuyita oxygen oba omukka gw'obulamu. Ekitegeeza nti nno obeera ogattaganyizza obwamusoke nga ye kabaka w'empewo n'obwamukasa. Obwamusoke bye birowoozo byo, obwamukasa ze mpuliraazo, obwakiwanuka ye Mwoyo Omutukuvu atereeza bano ababiri ne bagattaganyizibwa mu gganda eryawamu ery'obwakitinda. Era y'abaakolanga Buganda kubanga ye mulangira azinga enkata eya abalangira enkaaga eya atomic structure y'obutonzi bwonna. Oba mukitegeera baagalwa? So wobeera oyagala okubeera nga otegeera amazima go toganoonyeza mu kitabo. Ebiseera ebisinga mwe ba scholars muyina engero esasimanyi facts yemwe mumanyi. Naye gwe tokeeranga ku makya n'obeera ng'ogenda ku mulimu oba n'obeera ng'olina olugendo lw'ogenda okubeera nga otambula n'ogamba naye omutima gunkubye okuyita wano oba kiki oba enviiri zimpudde ku mutwe. Okay, kati ekyo kyo baakiwandiikawa. Mukama wange gwe alowooza nti nno wasoma nnyo ebitabo nti buli kimu balina kubeera nga baakiwandiika buwandiisi. Ekyo okijjawa era okigendawa n'okisoma nti oluguudo luno mbadde ngenda ddukwata naye omutima ne guŋŋamba oluguudo luno tolukwata kaŋŋende nsome mu kitabo ekya Profesa Gundi eyagamba nti oluguudo bwe ruti w'obeera ogenda ddukwata omutima ne gukukuba tolugendako. Gyebiri ekitegeeza nti amazima go gali mu ki? Mundaayo. Okitegeera? So omukolo ng'Abaganda gwe mukola okukola ki? Okugabula musajja mukulu jjajjaffe Mukasa kwe kubatikkula empulira zammwe ez'enjawulo ze muzze mwakimuleetinga mu kika. Tasiki yaffe ng'olunaku luno olunaku olwaleero kwe kutandika okubeera nga tutandika okufuga empulira zaffe ezo ne zisobola okubeera nga zituyamba okukola omusumaali ogunaatonda ensi nga tuyina entegeera ku zo. Obeera oyagala kubeera nga owulira bulungi, salawo okubeera nga owulira bulungi mundaayo. Ensi bwe batyo bagitonda. Ky'oyagala newankubadde obeera tokiyina kikkiririzeemu, kikomerera omusaalaba n'empulira ey'obwamukasa. Kyova olaba nti nno omusaalaba baabagamba nti gwali gumu kubanga electron ne electron we zigatta ne zikola omusaalaba ogwawamu ebeera cross emu. Kubanga eri ebadde mu bwawannema then we zeegatta ne zitindibwa ne zikola amagezi then kwe kukomererwa kw'omutonzi ku musaalaba. Abadde talina magezi n'afuna ki? Amagezi. Giga amakulu agali mu lugero luno. Ginsonga lwaki tubagamba nga mukola ekyombo mukole practice ez'okulaba nga ofuga obwongo bwo otandika okubeera nga olagira okubeera nga obwongo bwo obwa Nnaalongo nabwo obuteekinga in charge kubanga ffenna tubadde tukozesa obwongo obwa Ssaalongo bwokka obwa left. Era nga batugema okusookera ddala okuweera kuweebwa abaana nga baakazaalibwa kubeera nga babakuumira mu bwongo obwa left.
mwe mulowooza nti babagema bugemi nti simanyi kubaleetera ndwadde. Fumiitirizaamu gweddako emabega abantu abakulu. Twali tulina endwadde kati olwaleero ze tulina olunaku olwaleero. Twali tuzina. Abo abalowooza nti nno baabaleetera eddagala bo bennyini be basigamu eddagala ery'endwadde basobole okubeera nga batunda eddagala lyabwe mu bulamu obw'emmaaso, mu budde obw'emmaaso. That's all. Then ekisinga obukulu kubakuumira mu tulo buli kiseera ne mubeera nga tutambuza obulamu bwaffe mu bwa ssaalongo left brain yokka ne tutakozesa right brain, obwongo bwaffe obw'ekikyala obutudde mu buli kinnoomu. Era mu bwongo muno obwongo obwa left ye taata Tonda, obwongo obwa right ye maama Namugereka. Buli omu abuyina. Gwe waliwo gw'olaba atambulaawo ewammwe nga talina bwongo, nga talina mutwe, abeera yadde ewaka dda. Naye muli awo munoonyeza, abazadde mbanoonyeza ku sikaayi, mbanoonyeza simanyi waggulu ku bire, mbanoonyeza wa, kyokka nga batudde mu ndaayo, batudde mu mutima gwo, batudde mu bwongo bwo. Ky'olina okubeera ng'okola ogattaganyiza atya ensi yo ey'emmeeme eya waggulu eri mu mutima n'emmeeme eya wansi eri mu bwongo, then ekuzibwe naye efuuke bumu wamu n'omutima. Ensonga lwaki mu practice ez'emabega nabalaga engeri y'okukyusa obuyinza n'obujja mu bwongo n'obuzza mu mutima, n'olagira omutima gubeere nga gukola ki, nga gufuga obwongo bwo. Abapya njagala tukiddemu olunaku olwaleero. Gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Kwata obwongo bwo ng'okozesa ebirowoozo, buggyeeyo mu mutwe, bukwate mu mikono gyo. Ng'omaze obukwata mu mikono gyo, bugambe obwongo bwange nkwebaza ku lw'olugendo lwonna lwe tuyiseemu mu bulamu bwaffe bwonna obw'emabega, mu byonna bye tuzze tuyitamu, mu bujjajjaffe bwonna, ebyo byonna bye tuyiseemu, ebigezo byonna bye tuyiseemu, mbikwebaliza, nsiima ddala. Naye okuva olunaku olwaleero, kitegera, nkulagira ojje ebiragiro okuva eri mutima gwange, kubanga mutima gwange mwe mutudde omwoyo wange omutukuvu. Okuva olunaku olwaleero nkulagira jja obuyinza bwonna n'ebiragiro kuva eri mutima gwange. Kwata obwongo buzzeeyo, kitegera, buzzeeyo mu mutwe ng'okozesa birowoozo. Kwata ku mutima oba guggyeeyo nagwo gukwate, gwebaze, kugambe mutima gwange nkwebaza ku lw'obulamu bwonna bwe tuzze tuyitamu, mu kyekikulu ekisajja n'ekikazi, mu bujjajjaffe bwonna bwe tuzze tutambulira, mu kweyubula kwonna kwe tuzze tweyubula ng'omutima. Kubanga omutima gwaffe, mutima gwange waliko mu bisolo, mutima gwange waliko mu binyonyi, mutima gwange kati oli mu bw'obuntu ne mu bantu obw'enjawulo, obadde ng'otambulira mu kikulu eky'ekisajja n'ekikazi. Naye kati nkwebaza ku lw'ebyo byonna by'ompisizzaamu. Mbadde sikuwa budde, naye kati olunaku olwaleero nsaba, okuva olunaku olwaleero beera mukama w'obulamu bwange. Wa ebiragiro eri obulamu bwange bwonna. Buli kintu kyonna ekyange kifugibwe omutima gwange. Obutaffaali bwange obuntuddemu mbalagira okuva olunaku olwaleero mujje obuyinza okuva eri mutima gwange. Mujje ebiragiro okuva eri mutima gwange era muwulirize nga mbeebaza ku lw'ebyo byonna bye tuzze tutambulamu mu bulamu bwaffe bwonna obwakakati n'obw'emabega bwonna. Naye olunaku olwaleero tusazeewo tukyuse tubeere nga tutambulira ku nnamuziga y'omutima gwaffe, kubanga mwe mutudde ensibuko ey'obutonzi bwaffe obutaggwaawo. Mbeebaza ku lw'okukola ki, ku lw'olugendo luno, era kati ndi mu mitambo olw'obulamu bwange nga nnyina okutegeera n'okumanya kwani nze. Kwata omutima gwo guzzeeyo mu mutima ng'okozesa ebirowoozo byo. Weebaza omwoyo omutukuvu era mugambe. Ate ogambe
ogambe ettumba oba omulongo wo oba kitambo muteeke oyisobola okukola maybe oba gama oba kiki muteeke ku mukono gonna oba gwa left oba gwa ddyo tewaliwo mutawaana omugiragire omugambe ttumba oba kitambo kyange olunaku olwaleero nkusaba okuva olunaku olwaleero nsaba oleme kubeera ng'oyingira mu lugendo lwange beera mulabi nkwebaza kuli ebyo byonna by'ompisizaamu nkwebaza ku lw'emisomo gyonna gy'ompisizaamu mu bulamu buno n'obulamu bwonna obw'emabega naye kati olunaku olwaleero nsaba obeere mulabi beera mulabi bulabi tusobole okubeera nga tweddiza obusika bwaffe obutudde mu nnamuziga y'omutima gwaffe weewaawo atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akume